Mwiriwa ngabe nabasubiza ngabe nabasubiza wale ndine Kiggundu Sabayonza agenda kubiranga tunyumiza kukulira yakola kunyama Kiggundu Sabayonza ye muyimbi ayimba ennyimba twaliseza mu masabo nenga kuba mu ddungu eyomulembe era nga akulira second level ovaawo Kiggundu Sabayonza genda kwatuka nenga atiza mukibuga Kampala namusobene nejjajjanga abatumidde bakimugera lunyenti n'abaagala okufa lekanve mudduyi kamba wettu yennina. Halo Sibu. Halo Sibu, twogera nani ono amanya n'eddoboozi ali ku ssimu? Amanya gange yenze Kiggundu basajja baka Sabayonza. Basajja baka Kiggundu Sabayonza, tutandise okuwulirako wano ne tugaa nti omuntu ekintu nkukyadde ku next level. Osinzira luddawo okugera naffe? Nsinzidde Uganda ku mutala obuyitibwa Kabowa. Uganda ku mutala obuyitibwa Kabowa. Kati abantu baagala nnyo okwongera okumanya Kiggundu yaani era ebigendererwa bibimbibwa. Ndeke mbagambe ebiruba bajjajja ba Buganda kuba Abaganda balugera kikoza dda kkubire mu bano biribya waawo neyanzege mwami Bbaale Aloysius sebo neyanziza nnyo okunkyazaako ku UCRG TV, Ugandan Community Radio and Television in German. Sebo mukisa munene okuba nti nange nkyaddeko ku mpewo za television eno okuba nti tuwanyisiganya ebirowoozo, entegeera n'ebintu eby'engeri ezitali zimu ku kikwatagana n'enzikiriza y'omwana w'omuddugavu. Okusookera ddala amannya gange yenze Kiggundu basajja baka Sabayonza. Basajja baka Sabayonza, okola mulimu ki? Ndi musajja muyimbi. Sooka otambulemu kaawo ng'Omuganda bw'atambula? Nze Kiggundu basajja baka Sabayonza, nzaalibwa omwami Sempeera. Omwami Sempeera enkuyegezi kyamukubira enduulu, atudde ku mutala Lukka essi mu Bukunja Kyaggwe. Ndi musajja mukunja, bagamba nti tetukunja miti tukunja bantu. Oba oliawo enjogera yakala naye nga oyo ye kitange. Ndi muzzukulu wa Musemmembi, ndi muzzukulu wa Kiwugu, ndi muzzukulu wa Likubuge, ndi muzzukulu w'Ekebye, ndi muzzukulu wa Walyazisiba, ndi muzzukulu wa Kibogo, ndi muzzukulu wa Naggenyi, ndi muzzukulu wa Kibande. Awo ova mu lunyiriri ki? Nva mu lunyiriri lwa Kamaga, mu mutuba gwa Naluuma, bwe ntyo nenva mu ssiga erya Kinyolo, ate era nga nsibuka mu kasolya ka jjajjange Mugema, oyo nga yannyunga ku Ssaabasajja Kabaka. Olwo ate maama waakuzaala? Maama nzaala ye Namwanje, omukyala omuzirango. Ku ludda olwo oba muzzukulu waani? Ku ludda olwo ndi muzzukulu wa Muteesaasira, ndi muzzukulu wa Kalyango, ndi muzzukulu wa Sennabulya, neddira nkima akabbiro ka Mukuukulu. Ndi musajja Muganda
era nga mu Bwakabaka bwa Buganda ndi musajja mukulu nnyo. Musajja mukulu nnyo otya? Ndi jjajja wa Buganda kubanga jjajjange Mugema oyo gwe kikakatako okunaanika Ssaabasajja Kabaka ekifundikwa ekimukakasa okubeera Ssaabasajja Kabaka. Bwe ntyo bwe nnyimiridde ku buufu obwo. Obanga mufunye ogabanga ku nnusu kubanga nasi wamukanga abamubi oyagalwanga nnyo buli wonoobanga ogenze obukambwe n'obusungu obipimanga ebyo nga tubitegedde n'okumala kwa kasana ddala omusajja Muganda oyimiriddewo otya okola mulimu ki okusobola okubeerawo? Ndi musajja muyimbi, ndi musomesa, ndi mulanzi. Mu ebyo Mukama Katonda mwe yanteekerateekera nampa ekitone okuviira ddala mu buteeketeeke bwange munda ya nnyabo nafulumamu n'omugabo. Omugabo gwe nafuluma nagwo gwe guno ogw'obuweereza mu mbeera ey'okusomesa, mu mbeera ey'okuluŋŋamya, mu mbeera ey'okuyigiriza, mu mbeera ey'okuyamba, mu mbeera ey'okutaasa eggwanga n'abantu abalirimu. mubatipu buzito mutume banyagabikanga mugoberere enkola eno gye njogeddeko. Ogambye oli muyimbi, oyimba nnyimba za kikula ki? Ndi muyimbi ayimba ennyimba ez'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Era nga nnina ekibiina oba ekibinja ky'abantu kyenkulembera ngeri ekibiina ekyo kiyitibwa Spiritual Believers Choir. Ng'eyo ye kwaya eyimba ennyimba ez'obuwangwa n'ennono ez'enzikiriza y'omwana w'omuddugavu. buli omu awo namwagaliza omukisa omwana oyo agufune kafankunaali yenna yasibwangamu okuggyako obubi n'emidde emitono. Njagala nkubuulire tekwali kwewusa wamwe bwe mubirengera n'alyoka asitula omubiri n'olususu lwe nga lulongoofu. Lwaki ogiyita enzikiriza ey'omwana w'omuddugavu? Eriyo enzikiriza ziri awo nga zo z'abaddugavu bokka? Lwaki ngambye bwe ntyo? Nti kikyukamukko nti olw'okuba ennyimba ezaali zimanyiddwa ze ziri ez'abajjajjaffe Lubowa Olimbuzi Nnume, ezo ogwentoole wulira nange ndi muzimu ddala. Kale omutonzi n'asalawo wakolebwewo enkyukakyuka okuba nti tumanya okumusinza, okumugulumiza n'okumutendereza mu ekyo. Ate ng'ennyimba zirina gye zigwa mu kitundutundu ekyokusamira, mu kitundutundu ekyokunoonya lubaale. Nassa eddoboozi nti tuteekeddwa okuyimba ennyimba nga za maloboozi, okumusinza, okumutendereza mu buli mutendera. Kale kwe kutandikawo enkola, ennyimba ezo ne zitandika okuwandiikibwa. Ye gurupu eyo gye njogeddeko eyitibwa Spiritual Believers Choir, era nga ye kwaya ey'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono eyasookera ddala kuba kati nnyingi ezigunjiddwawo mu buli kanyomero mu ggwanga lyattu, naye ng'eno y'enkulu era gye nkulembera. Era n'erinnya Ssabayonza omuntu bw'aliwulira yeebuuza, naye nga Ssabayonza kiva ku kigambo kiri ekyakanyonyi kali Omukama Katonda ke yatonda ne katuumibwa ennyonza. Kale mu kuyimba oba mu kulya mu ndago oba mu kunyaanyaagiza emimiro, omwo nno bajjajjaffe mwe baasiimira ne bampa erinnya eryo erya Ssabayonza. Kitegeeza nti nze musukkulumu mu bayimbi bonna abali mu ggwanga. Nga kiva ku ki? Kubanga
baalaba nti nze nsobola okuyimba ennyimba ezoogera ku mannya gaabwe, ŋŋamba bajjajjaffe, ezoogera ku maanyi gaabwe. Maanyi ga ngeri kyago ago Mukama Katonda ge yabaawulizaako ate nabo okutaasa ensi eno. ekyo ekikufuula omuyimbi ow'enjawulo Kyekimpisa Ssabayonza, ne nzigumira nti nze Kiggundu basajja baka Sabayonza. Bannange nnina obugambo bwe ŋŋenda nze okubawa, babukwata ku bajjajja batukuuma ffenna. Bannange nnina obugambo bwe ŋŋenda nze okubagamba, babukwata ku bajjajja batuyamba ffenneeyo. Sibalimba nazze kusuuta kubiyita nabo bakitegeere, ibye batukolera eno tusiima ffe abazzukulu. Emirimu gye bakola mirungi giyamba ffe ng'abantu, bawanirira tulema okuyuga tukume. Nze nkakasa obulungi bwabwe bwakitalo okusinga byonna, mugeraageranye ku kinze nga siraba kisinga. Mwebale bajjajja tusiima, mwebale okukola n'okukuuma, mwebale bajjajja tusiima, mwebale okukola n'okukuuma, mwebale nnyo okutuwa emikisa, mwebale okukola n'okukuuma, mwebale nnyo okutuwa embejja, mwebale okukola n'okukuuma. kati emirimu gy'eddiini y'obuwangwa olwo mugikolako mutya? Omulimu guno tugukola mu mitendera egy'enjawulo. Bitya? Tuweereza otyo. Tulina ennyimba nnyingi nnyo, ennyimba ezikola mu kusinza. Musinza ddi? Buli lunaku olwokusatu n'olunaku olw'omukaaga tubeera n'okusinza ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, era ezo z'ennaku entongole mu ffe nga tubeera mu kusinza. Ennyimba eziyimbibwawo ziba ndala mu kusinza, ate ne tubeera n'ekitundutundu okuwerekera oba okutereka bannaffe ababa bazaamye oba ababa baseeredde oba ababa bafuuliddwa Mukama Katonda ng'abayise, kubanga yatuwa era yajjawo. Bakyuka ne bookya n'ebiggwa byabwe gonna musango, basaasira nnyabo abasalawo okwekyusa ku ssaawa y'okufa waliwo ebyewuunyo. Mulinoonya abaddugavu nga gye mwakwata wala nnyo, mulikabatwawa mu kaseera ako. Mwebale bajjajja tusiima, mwebale okukola muliko ennyimba ez'enjawulo ze muyimba okusinziirako buli mukolo, era n'ezo ennyimba nnyingi nnyo weziri ze tuyimba mu kiseera ekyo eky'okutereka oba abalala kwe bayita okuziika. CRGTV, Unan Community Radio and Television in Germany. Era nga tuline Kiggundu Sabayonza ayimba ng'ennyonza, era nga yakulira kwaya eyo, ekwaya eyimba ennyimba ez'ejjajja Mwanga ng'ezadde ku ddaala eriddako, ng'ezikubira mu bidongo by'abazungu okusobola okuteeka ekintu ku mulembe. Olwange masajja owangula amagombe, obulamu bw'ensi obuwangudde, bajjajja baffe bonna bakulindiridde, otuusibweyo mu bwakabaka bwe. Olwange masajja owangula amagombe, obulamu bw'ensi obuwangudde, bajjajja baffe bonna bakulindiridde, otuusibwe mu bwakabaka bwe. Wakuba tewatya okwatula Katonda, emizimu abalongo emisambwa n'amayembe, naffe laba
kati abakuwerekera mu bajjajja baffe mwe tukkiririza olwanye masajja owangula amagombe obulamu bw'ensi obuwangudde bajjajja baffe bonna bakulindiridde otuuzibwe mu bwakabaka bwe. ng'ogyeeko emikolo egy'okuziika waliwo emikolo emirala gye mukola nga si gya kuziika tugambe gy'amasanyu? Tukola emikolo mingi egy'amasanyu. Birthday parties tuzikola, graduation parties tuzikola, okugatta oba okukakasa oba okusiba ebbona byonna tubikola. N'okugatta abagole mubagatta? Njogera ku bagole bannaffe kye bayita okusiba empeta oba okukuba empeta. Byonna mubikola? Byonna tubikola. Ennyimba z'ebyo byonna weeziri. Kale tutambula mu ggwanga lyonna nga tugenda tubunyisa enjiri eyo nga tuyita mu nnyimba. Tutuno wanga tutuno bambi tusse fenno kwenenya notutikula ebitunyiga ebyatunyweza kubisobola emizimu egyamala obulamu obw'ennyama yemmwe maanyi ag'enjogeza mutusaasire era mututikule emigugu egy'ebibi mukama. Muli bamalirivu okukyuusa society eyakula n'endowooza egamba nti abasoma eddiini z'obuwangwa basamize bantu basinza sitaani? Era tuli beeteefuteefu, tuli bamalirivu okukola byonna ebyetaagisa oyo omutonzi by'atwetaaza, kubanga obulamu atuwadde, amagezi atuwadde, amaanyi atuwadde, ate n'atuwa n'obuyinza. N'olwekyo tusuubira nti tujja kutuukiriza byonna bye yeetaaga nga tetumusudde era nga tetumutiiriridde. Era nze ŋŋamba nti ndi Kiggundu basajja baka atalyegaana bajjajja bange, atalyegaana buwangwa bwange, atalyegaana buwangiro bwange Mukama Katonda bwe yangerekera. Kale naagulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu buwangiro bwago nga bwe yagereka. Mukama Katonda ali waggulu ennyo bw'atuwa omukka gwe tussa ku lw'omwana w'omutiibwa Mukasa, n'otuwa obulamu obweyagaza buli kitonde bw'oyitira mu nnyota mu weebongera nga ye kabaka bulamu. Ky'ekiseera okutwala omwoyo gw'omuweereza wo ku Nnamulonde y'obulamuzi aggulirwe w'enzigi mu ssalaliro ly'emyoyo emitukuvu. Ayise eggulu ligamba byonna ebyamusobako omulamuzi ekisa. Weebonanyiza omwoyo mubiri gufuuse ekintu obuyinza bw'obweddiza jjajja kisaanidde. Weebonanyiza omwoyo mubiri gufuuse ekintu obuyinza bw'obweddiza jjajja kisaanidde. Neebaza nnyo omwami Bbaale Aloysius okuba nti asobodde okunkyazaako wano ku Ugandan Community Radio and Television in German. Nemba nga nsobola okwogerako eri abantu, ate abantu basobole okumanya nti eriyo n'omuntu ow'obujjajja asobola okuyimba ennyimba zino. Wali buyinza kigambo era watonda omuntu mu kifaananyi ky'ogwe. Weebonanyiza omwoyo mubiri gufuuse ekintu obuyinza bw'obweddiza jjajja kisaanidde. Tetugenda kukomaawo, tetwagala zikomya wano wokka, wabula twagala zitambule. Zitambule zitya? Mu mutendera gwonna ng'era bwe muwulira nti zaakyuka ne ziva mu mbeera ey'eŋŋoma, ate era nga n'akalombolombo kaffe ak'eŋŋoma tetukasuula. Era ezimu zigenda kufulumizibwanga ng'ebivuga byonna mu ebiri ebyaffe eby'ekinnansi ate n'eby'abazungu, okuba nti tubiteekamu okusobola okuba nga tutambula n'omulembe. Kale neeyanzizza nnyo
neyanzeege neyanziza okumpuliriza. Newayo gy'olisebo kitange ensuuno ndiwo kati ngunye sirina kutya era nga nkweyanjulira saasira nsonyiwa mu bingi ebyasoba newayo gy'oli kyetonda sigenda kwenyoma. Kakati ssebo ng'ovudde ku ebyo ebyokukumanya nga bw'olya mu kitundu ekyo abantu wano mu Germany baawulidde ku nnyimba etatya kubaza bulijjo ennyimba nga ziwaana ebintu ebyaffe ebyobuwangwa ebintu ebirudde nga abantu balowooza nti omuntu bw'akkiririza mu byobuwangwa oba bakkiririza mu ddiini y'obuwangwa aba asinza masitaani. Abantu abalina endowooza efaanana ng'eyo obawa magezi ki? Waawo neyanziza nnyo neyanzeege mwami Bbaale. Yesebo. Kibeera kya bwewussa omuntu okulowooza nti omuntu yenna atambulira mu buwangwa n'ennono aba asinza sitaani. Otyo? Mukama Katonda ye yatonda buli kimu kye tutambulirako ng'ebitonde bye yatonda ebitonde ebikazi n'ebisajja. Buli ggwanga n'aliwa olulimi lwalyo, buli ggwanga n'aliwa n'erinnya eriteekeddwa okumuyita yenga Mukama Katonda. Wana Abaganda n'akuwa erinnya nti ffe tumuyita Katonda. Abanyankole bannaffe n'abawa erinnya nti bo bamuyita Ruhanga. Ate Abasaamya bo n'abawa erinnya bamuyita Were. Ate Abannarwanda nabo bawa eryabwe nti bamuyita Imaana. Kaakati Mukama Katonda oyo teyali mukyamu okuteekateeka amawanga ago mu kutonda nga ye bwe yatonda n'ateekateeka amawanga olulimi lwalyo era buli ggwanga lyogera lulimi lwalyo era n'Abazungu n'abawa olulimi lwabwe nti Luzungu era nabo n'abagamba mumpitanga Goodi. Teri ayinza kukyusa buwangiro bwa Mukama Katonda. Kale nno n'olwekyo omuntu alowooza nti omuntu atambulira mu buwangwa n'ennono oyo abeera asinza sitaani aba talina manyi kiki kyayogerako era aba akyetaaga okusomesebwa okutegeera obwakatonda bwe. Kubanga omuntu yenna tosobola kuva mu nnyumba ya kitaawo mw'okulidde n'okuuka ekiseera n'ogamba nti nze eyo sigyagala njagala wa neyiba kubanga we wali enju gye baazimba ey'amategula akati eri ey'essubi nze oyo si ekitasobola kukikola. N'olwekyo tetusobola kwegaana Mukama Katonda ffe ng'Abaganda oba ffe ng'abaddugavu be yatonda n'atuwa olulimi lwaffe era tuwa n'ensinza yaffe nga y'ey'obuwangwa n'ennono nga y'ensinza bajjajjaffe gye baasinzanga abo abaasookawo batta amakakaba. Kale ffe naffe tusobole okuba nga tugoberera ekyo. Kati buli omuntu alowooza nti nno Kiggundu Sabayonza buli lwayimba ennyimba ezifaanana bwe zityo olwo aweereza sitaani. Nedda, oyo aba tamanyi kyayogera. Nze ndi ku mulamwa era mpeereza Mukama Katonda mu bujjuvu kubanga Mukama Katonda oyo ye yampa ekitone kino kyerina era n'ampa obusobozi era nandaga ekkubo oba obuufu oba omukululo mwenteekeddwa okuyitira nga mwesinza nga mugulumiza n'okusobola okusomesa ebitonde bye ebirala ebiri ku nsi ebitannaba kumutegeera n'okumumanya. Mazima nkwekutte sigenda kwenyoma, mazima nkwekutte sigenda kwenyoma, amalala ngaleke kitango nnongoose neewaayo gy'oli sonyiwe ebyasoba sigenda kwenyoma sigenda kwenyoma sigenda kwenyoma sigenda kwenyoma. Kakati njagala tuddeko emabega nze akubuuza ndi musajja mukatoliki yazaalibwa mu maka amakatoliki. Yeewaawo ssebo. Era ffe batwakula batugamba
nti abantu bonna abasinze ebibono by'ebyobuwangwa oba balubaalo bakiki bantu bakyamu bantu bali ku sitaani naye gwe ekigambo ekyo kikuyisa kitya oli bw'akigamba neyanziza nnyo ssebo ekigambo ekyo bwe nkiwulira oli ng'akiŋŋambye tekinkosa nnyo wabula nnyongera kumutegeeza n'okumuwabula saako okumuluŋŋamya nti gwe oli awakya gw'oteekeddwa okutereera mu mutendera omutuufu omanye nti lino ebbala lyendi era bwentyo bwe nteekeddwa okusinza mu buwangwa bwange mu buwangiro bwange ng'omuddugavu nga sisudde bya oyo Mukama Katonda bye yangerekera. Kati omuntu ng'oyo bwe muwulira ng'ayogera ekigambo ng'ekyo siyinza kumuvuma siyinza kumunyiigira wabula nnina okumukumaakuma ne mmukomyawo eka kubanga ye yaaba yakula. Otyo mu myaka gy'ensanvu Idi Amin yali afuga mu ggwanga mu biseera ebyo era yali mujjuka Idi Amin yali musajja musiraamu. Twali baana bato nga tuwulira ku rediyo nti yagenze egindi abantu ne bakyuka abakristo bati ne bakyuka ne bayingira obusiraamu egindi abakristo bakyuse ne bayingira obusiraamu. Njagala okubuuza ekintu mukitadde ku next level era mutandise okuva n'eddoboozi abantu batazidduwulira mutandise okufunawo ku bintu ebifaanako bwe bityo nti abantu bava mu ddiini endala ne bajja ne bayingira eyammwe. Neyanziza nnyo ssebo webale nnyo webalire eddala olw'ekibuuzo ekyo ekyo kituufu nnyo kikumi ku kinnaakyo kubanga olw'okuba nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kati ntongole era yatongozebwa gavumenti n'obukulembeze ne bubangibwawo era nga n'omukulembeze waffe waali atubera nga ye Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa nga ye Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oyo ye paapa gwe tulina oyo ye paapa gwe tulina ng'abaddugavu era ye paapa w'abaddugavu. Otyo kaakati enkulaakulana yammwe etuuseewa muzimbyeyo ku masinzizo oba ku masabo ag'emulembe mutuuseewa kuba mu music ndabawulidde nga muzze nnyo era bwe mba mpuleyinze ku nnyimba zo wano abantu baziwulira katono nnyo owulira nti ebidongo bya mulembe tebikyali biri eby'ensaasi mutuuseewa mukyo muzimbye ku masinzizo ag'omulembe. Oli omu ayamba abantu bonna ennaku ng'esibya kanyaga gwe n'oyoyotera n'owonya kale osaanye otiibwe naye wekweka nnyo taata oli wala buli omwanoonya ggwe akumanye nange gwe nnoonya onsembeze ntulewo libambye omponye. Oli ku UCRG TV wekyakkalira tuline Kiggundu Sabayonza musician alesera essula empya mu nnyimba z'eddiini y'obuwangwa tomuvaawo. Oli omu ayamba abantu bonna ennaku ng'esibya kanyaga gwe n'oyoyotera n'owonya kale osaanye otiibwe naye wekweka nnyo taata oli wala buli omwanoonya ggwe akumanye nange gwe nnoonya onsembeze ntulewo libambye omponye njagala mmere nga naawe kandi naawe njagala mmeerawo taata mbawa mu bulumi bw'entyo nga ndi naawe njagala mmeerawo njagala mmere nga naawe oli kabaka njagala mmeerawo taata mu kunyolwa waawo neyanziza ssebo mbadde nkyannyonnyola nno katundutundu kali emabegako obadde osoose okumbuuza naye tujja kyano ku luvannyuma. Okay, kakati akatundutundu ako kembaddeko nti emikolo mingi gye tukola egy'obuwangwa
eyobuwangwa n'ennono kasa okusiba ebbona oba bannaffe kugatta enkola egifaanana bwe gityo tugikola era okwo ne tukansira n'abantu oba ne tubajjako amannya ago sayo amannya agatali gaabwe agabaweebwa agatali ga buzaaliranwa agatali ga nnono zaabwe tebatasobola kwennyonnyolera ne gaddayo. Kati abantu tubakyusizza nga tuyita mu mikolo egyo egy'okulera oba okugata ennyo ate era ne tukolerayo n'ensonga eyo kyusa abantu okubazza eka. Kale akatundutundu ako kombuuzi nti mufubye okulaba nga mukyusaayo ku bantu nedda mu nzikiriza yammwe ey'obuwangwa n'ennono. Ddala kituufu abantu bakyusa n'eggulo buli lunaku emikolo gibaayo ne tuba nti tukansira abantu ne tubakyusa amannya ne bagazzaayo agatali ga buwangiro bwabwe era omulimu ogwo gutambulidde ddala ku lwa bajjajjaffe bakikoze nnyo. Bakoddwa kitaffe mu Katonda Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa ne bakabona bonna ab'enjawulo abamadistrikiti ne bakabona bonna okubanga bakola ensonga eyo mu Bulange buli kitundu oba buli kanyomero akali mu ggwanga muno. Kakati ssebo waliwo olunaku lumu nali ku YouTube okwo nendaba omuzungu simanyi oba it was joke oba it was naye nga yali muzungu nempulira nga yazinza erinnya lye ng'agamba kati afunye erinnya eppya ekiwanuka. Omuntu oyo wamumanyako? Omuntu oyo sebo namumanyako omusajja mukulu oyo sebo yajjanga nga ye papa naye bwe yajja eno bwe yajja wano e Uganda bajjajja bamwetegereza nga musajja ajjudde obuwangwa ng'ajjudde emyoyo otyo era nga kiwanuuzibwa nti alimu n'omusaayi ogwaffe ogwawano ogw'abaddugavu otyo. Kale ekyo okwo kwe baasinziira ne bamuwa erinnya eryo erya kiwanuka olw'amaanyi ago ge yali aweerezaamu agaali gamwambala n'akola emirimu kubanga yali musajja mujjanjabi yali musajja munozi wa ddagala otyo. Kale okwo kwe baasinziira okumuwa erinnya eryo ery'omusajja omukulu kiwanuka tegeeza nti naye yali ajjudde. Ng'ogyeko oyo omuzungu mwafunyeyo ku bazungu abalala abashuuka ne bayingira eddiini y'obuwangwa? Ssebo abazungu abo bangi nnyo sebo lwakuba nti waliwo omu gwe nnyinza okubuulira nga ye Professor Buddy Hall sebo waliwo n'abalala bangiko naye amannya sigalina bulungi mu mutwe naye nga weebali bangiko kati okusingira ddala Professor Buddy Hall bwe nsinga ennyo okuba erinnya lye nsinga okujjukira. Waliwo n'omulala bamuyita Kevin waliwo n'omulala waliwo omukyala mwerabidde erinnya lya lingenzeeko naye nga weebali ssebo bangi bayitirivu. Bannange nnina obugambo bwe ŋŋenda nze okubawa nga bukwata ku bajjajja abatukuuma ffenna. Bannange nnina obugambo bwe ŋŋenda nze okubagamba nga bukwata ku bajjajja abatuyamba ffenneeyo. Sibalimba nazze kusuuta kubiyita nabo bakitegeere ebye batukolera eno tusiima ffe abazzukulu. Emirimu gye bakola mirungi giyamba ffe ng'abantu bawanirira tulema okuyuga tukume. Nze nkakasa obulungi bwabwe bwakitalo okusinga byonna bugeraageranye ku kinze nga siraba kisinga. Mwebale bajjajja
tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale banjanja tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa emikisa mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa embejja mwebale okukola n'okukuuma mwebale n'okutuwa obuwanguzi mwebale okukola n'okukuuma. Kakati sebo mbadde mbuuza nti mu myaka gy'olukumu8 abazungu bano sebo baatuma abavubuka embulakalevu mwali mapeera mwali n'abalala bonna baalugadde bani bwe twawulira ne bajja okusomesa eddiini mu Uganda era ne basaasaanya enjiri ya Kristo n'abasiraamu ne bakola kyekimu. Naye kyenjagala okubuuzaamu, mulinawo enteekateeka ey'okubangula bakabona e Uganda eyo babeera ba missionaries batambule ensi yonna, tugambe bagende mu Amerika, mu Bulaaya wano, mu Asia, muki basomesa eddiini yajja muwanga. Ab'emitima egy'emyangu basalawo ne bakyuka ne bookya n'ebiggwa byabo bonna musango basaasira nnyabo abasalawo okwekyusa ku ssaawa y'okufa waliwo ebyewuunyo mulinoonya abaddugavu nga gye mwakwata wala nnyo mulikabattwa mu kaseera ako mwebale banjanja tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale banjanja tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa emikisa mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa embejja mwebale okukola n'okukuuma mwebale n'okutuwa obuwanguzi mwebale okukola n'okukuuma. Erisasaba kabona osangayo enteeka nnyo era zaateekeddeteekedde eggwanga lino, buli disitulikiti, buli kyalo, buli ggombolola, buli ssaza, enteekateeka ezo gye ziri. Era kyova olaba nti twatandika ekibiina kino eky'abayimbi nze kyenkulembera ekiyitibwa Spiritual Believers Choir, ng'amakulu mu kyo kwe kubanga tugenda kubunyisa enjiri ey'omuntu ku Katonda bwaffe ng'abaddugavu. Otyo naye nga twagala nnyo okusikiriza naddala abo abakyali abavubuka nga nze basobole okutegeera obwa Katonda bwabwe, okusobola okununula ensi yaffe tugidda mu nteeko ng'omutonzi bwakyetaaga. Kale enteekateeka ez'okutambula zonna weeziri. Tusuubira nti nga tuyita ngaffe abavubuka naddala abali mu kibinja kino eky'okuyimba, tuteekateeka okulaba nti tuba n'ebigambo oba ennyimba ze tuteekateeka ez'enjawulo nga tugenda kugenda mu mawanga ag'enjawulo okusobola okusomesa abantu baffe basobole okutegeera, kubanga bangi nnyo abatali mu Uganda naye nga bali bweru wa Uganda, bali mitala w'amayanja, nga beetaaga okumanya ensonga eno, nga beetaaga okubuulirwa bategeere wa we baabulira, basobole okudda ate okuweereza omutonzi waabwe era nga banywevu era nga bamalirivu. Mwebale okukola n'okukuuma mwebale banjanja tusiima mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa emikisa mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa embejja mwebale okukola n'okukuuma mwebale nnyo okutuwa obuwanguzi mwebale okukola n'okukuuma. Gwita omulembe omutinzi kyusa nsi, ate omulembe omutinzi kyusa nsi okusinga gulimu bavubuka, era kyova olaba nange gwolabako ayimba ennyimba zino simuzeeyi ndi muvubuka. Ndi muvubuka n'abalala abandi mu mugongo oyo bonna nabo bavubuka, bakabona abaliwo ensangi zino bonna bavubuka, bonna bobalaba bonna bavubuka. Akati Mukama Katonda embeera n'agamba nedda kati omulembe guno abavubuka bano kabemba nsimbamu omulamwa basobole okubanga banunulye eddemu ate okutinta
nga bwe gwali mu lubereberye. Bakuwonya n'endwadde zikulumba zikunyige, be bategulula emitego egitegwa gwogwemu, bwejjukira omuzaano gw'omutabaazi n'ojja obulwa omwana, Mukasa yakuweza dde era naawe ojaganye. Nange kyenva mbagulumiza nti olw'emirimu gyabwe kuba gy'amaanyi. Mwebale bajjajja tusiima, Mwebale okukola n'okukuuma, mwebale bajjajja tusiima, mwebale okukola n'okukuuma, mwebale nnyo okutuwa emikisa, mwebale okukola n'okukuuma, mwebale nnyo okutuwa embejja, mwebale okukola n'okukuuma, mwebale n'okutuwa obuwanguzi, mwebale okukola n'okukuuma. Akati ssebo nsanyusa nnyo okumbula ku kintu ekyo naye njagala okubuuzayo ekibuuzo kiri politikomu oli wa ddembe okukiddamu oba obutakiddamu? Ssebo. Enkolagana yammwe ne gavumenti eriko kati eri etya ebawa eddembe okusinza nga bwe mwagala? Weewaawo mwami Bbaale, ekibuuzo ky'ombuuzizza kibadde kyekuusa ku gavumenti, enkolagana eyaffe wakati waffe nzikiriza ne gavumenti. Kyekyamazima amatuufu kiri nti tetulina buzibu ne gavumenti, kubanga gavumenti yateekawo enkola eya buli muntu okusinza nga bw'aba ayagadde. Buli muntu asinza nga bw'ayagadde, ery'eddembe weeriri. N'olwekyo naffe y'ensonga lwaki twasobola okugenda ne twewandiisa ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, ne tuwandiisayo enzikiriza yaffe era neemanyibwa mu mateeka era weeri mu butongole, tekyakubibwa ku mukono. Bwe ziba crusade tuzikola, bwe n'okukakasa oba okugatta abantu ne tubagatta, n'okuziika ne tuziika, n'emikolo emirala nagyo ne tugikola kubanga twakkirizibwa mu butongole. N'olwekyo tetukirinaako buzibu era tetulina buzibu na gavumenti eriko, olw'ensonga nti eyeyawa enzikiriza endala zonna beetu, ate era yeteekeddwa okuwa naffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono beetu, kubanga buli omu alina okusinza nga bw'aba ayagadde. Kyekyo mwami Bbaale kye mbadde ngezaako kunnyonnyola wali. DTV n'ekyakulira tuline Kiggundu Sabayonza. Kiggundu Sabayonza musician alesera sula empya mu nnyimba z'eddiini y'obuwangwa. Tomuvaawo. Nga tuvudde ku nkolagana gye mulina ne gavumenti, njagala ombulirewo enkolagana yammwe gye mulina wakati wammwe n'ab'amaddiini amalala, naddala abalokole abagambibwa nti oluusi bakuma omuliro ne ku masabo gammwe. Sebo mwami Bbaale, ekibuuzo ky'ombuuzizza ekyamazima kiri nti ffe
ffe tumanyi nti nno tuli omuntu omu ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tuli omuntu omu era ne bannaffe bonna ab'amadiini amalala bwe tufaanagana tewali kikyukako enzikiriza zino zokka ze zaawukana mu ffe naye nga ffenna tuli omuntu omu buli omu alina omusaayi mumyufu buli omu alimu omwoyo buli omu alina omubiri kale abalokole n'abatali naffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tondizimu faith ffenna tuli omuntu omu kati tetulina gwe tuwalana tetulina gwe tuyisa bubi wabula ekiriwo kwe kwogerezeganya mu kwogerezeganya okulungi okuteeseganya okulungi okubaawo wakati waffe n'amadiini ago okubategeeza nti amasinzizo gaffe ge mwokya mulekeraawo kubanga bwe bulamu bwaffe naffe tetujja kujja ate twokye amasinzizo agammwe kubanga nammwe bwe bulamu bwammwe kale ne tugezaako okuwabuligana n'okweruŋŋamya oba n'okwetereeza nti nedda kye muliko kikyamu mukomeewo eka temukola bino bino si bye bigwanidde okukola omwana w'omuntu talina kukola kino omwana w'omuntu alina okubeera n'empisa tekyetaagisa kugamba nti nno olw'okuba olengedde nkikunyonyole ntya kino naye ndowooza nakikulazeeko wali mu lubereberye nakikulazeeko mu lubereberye naye nkugamba nti toyinza kugamba nti olw'okuba ewa enju ya kitange ya ttaka ate ng'ewa neighbor enju ya bagizimba bulungi ne bagiyoyota ate nga yamategula kale nno kanveewo wano nzire wali kubanga we wali obulamu eno ey'ettaka bwe bulamu bwange kubanga yenkuzizza yendeze paka wano n'olwekyo naawe yadde wakyuka era n'olalambala n'ogamba nti ate kino kye kirungi gwe ekikyo n'okireka ebbali olw'okuba nti bakugambye nti nno nedda wano we wali ekkubo amazima n'obulamu ate ekkubo amazima n'obulamu n'olireka mu butuufu bwalyo kitegeeza tuba tulina kuwabuligana tuba tulina kuteeseganya n'enkwagazisa kino mu bulungi so si mu bubi kati nga bo bwe bakola nti bookya amasinzizo gaffe bookya amasabiro gaffe bookya amalwaliro gaffe naye ate ffe ekyo tetuyinza kikola kubanga ffe tetuyinza kusala musango mu mbeera bwetyo ffe siffe abasala omusango ng'abalya mmere wabula bajjajjaffe be balina okusala emisango kuba be bannannyini buyinza ate ezo ennyumba ze bookya era za bajjajjaffe era be bazirinako obuyinza ffe ng'abantu tuliwo okutuukiriza ne tuteekawo ebyo bajjajjaffe bye beetaaga kati bo nga bannaffe bwe bajja ne babikumako omuliro ate abo balinako obuvunaanyizibwa beebo bannannyini byo ŋŋamba emyoyo gy'emizimu abalongo emisambwa amayembe lubaale w'ebika byaffe mu mbeera eyo ssebo kaakati ssebo bw'oyogera ku lubaale misambwa ki abakuwulira bagamba oyogedde na musawo muganda oyogedde n'omuntu wa sitaani era ne bagamba nti abasawo abaganda oba abasoma eddiini z'obuwangwa mwe musaddaako abantu mwe musaddaako abaana buli afa nti mwe mubikola ki
ekintu ekyo gw'okyogerako ki kituufu mu ddiini y'ebyobuwangwa mulimu okusaddaaka abaana? kansanyuke kubanga wasiima ddoboozi ly'eddunje gwe weevu byankola nenva mu bujeemu. neyanziza nnyo neyanzeege ssebo mwami Bbaale Ssebo ekibuuzo kino. Ekibuuzo kino kirungi nnyo kuba buli muntu aba akirinze aba alinze okuwulira, naye amazima amatuufu gali nti mu buwangwa bwaffe ng'abaddugavu naddala Abaganda obuwangwa bwaffe tebukkiriziganya na musaayi gwa muntu mu kintu kyonna. Teriyo mpewo yonna gye bateekateeka oba teri mukolo gwonna guteekebwateekebwa gukolebwa mu Buganda oba mu buwangwa n'ennono nga gulimu omusaayi gw'omuntu. Lwaki? Kubanga ne bw'aba musawo wa kinnansi ng'abadde atemaatema eddagala oba abadde mu ddagala ng'alina ngeri gy'ateekateeka eddagala lye ne yeetema olugalo, eddagala eryo ne ligendamu omusaayi baliyiwa kubanga lijja kuba terikola kye liteekeddwa kukola. Mu buwangiro bwaffe ng'abaddugavu ddala mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga mwe tutambulira ffe ebitukakatako okusaddaakibwa by'ebisolo ate era ebimu okugeza ng'ente, embuzi, endiga, ebiweebwayo ng'ebyo, enkoko mu binyonyi. Wabula tetukkirizibwa na kusaddaaka mbwa. Ate era n'ensolo eri gye bayitamu n'abagookya oba giyita embizzi nayo tetukkirizibwa kubanga omuntu yenna nga wa bujjajja oba nga akkiririza mu buwangwa n'ennono oba nga musamize tateekeddwa kulya mbizzi ate era tateekeddwa na kugirunda. Kale y'ensonga lwaki nti ffe tetukkirizibwa era tewaliiwo wekyawandiikibwa nti omusaayi gw'omuntu gununula omuntu. Nedda, ffe bitununula mu bizibu bye tubaamu, era jjajja ne bw'aba akutumye akugamba nti ndeetere enkoko eya lujumba, ndeetere enkoko eya kikofu, ndeetere enkoko eya kiwuggulu ago mabala, ndeetere ente enjeru, ndeetere ente enzirugavu, andeetere embuzi eya bitanga oba ndeetere embuzi emyufu. Kati ebyo ffe bye tukkirizibwa okusaddaaka, ate era n'okusaddaaka tekikola ku muntu. Okwo kuba kusanjaga, kuba kutta oba kutirimbula. Naye kati ffe ekigambo kusaddaaka kirina kukola ku bisolo, kirina kukola ku binyonyi. Kale mu buwangwa bwaffe tetukkirizibwa kusaddaaka, era omusaayi gw'omuntu tegwesemberezebwako yadde n'akatono. Nkugambye nti ne bw'oba obadde otemaatema ddagala, eddagala eryo n'otema olugalo lwo oba ne weefumita omusaayi ne gugenda mu ddagala eryo, eddagala eryo lisuulibwa ate ne muteekateeka eddagala eddala. N'olwekyo kitegeeza nti si ffe abatta abantu, si ffe abasala abantu. Tetulina kusaddaaka bisolo kubanga byetumanyi Omukama Katonda bye yatuteerawo, kuba bitonde yabiteekawo, era bwe yatonda omuntu n'agamba nti ebyo byonna ebiri ku nsi ggwe bifuge gw'omuntu. Kale n'oba n'obuyinza obusobola okutta ekisolo oba okusaddaaka ekisolo ate ng'era okisalidde mu bulambulukufu bwakyo mu mitendera emituufu, n'ekinyonyi bw'otyo
naye ku muntu obuntu ekyo tekiriiwo wano, tekikkirizibwa. Era ekyo si kyaffe, nkiwakanyiza ddala. Mu katundu kali kogambye nti omuntu okugamba okuwulira emizimu, abalongo, emisambwa, lubaale neyeekanga n'agamba nti oyo sitaani. Nedda, abantu baabula bubuzi, abantu tebamanyi, abantu beetaaga kunnyonnyola kutegeera ekituufu kyeki kye bateekeddwa okutambulirako. Ebintu byonna bye balimu bye batambulirako bireete buleesi, si byabwe. Naye olw'obutamanya bwamaamira ensi, bwamaamira abantu. So nga ate wano tugamba nti obutamanya tebukuggisaako musango. N'olwekyo buli ali eyo nga tamanyi nti nno ali mu buwambe, nti nno oba ali mu kubuzaabuzibwa, era omusango teguli muvaako, kubanga afuddeyo okunoonyereza. Ddala bwe baba nga bamutonda nga ye muddugavu, ne batondayo n'omumyufu oba muyite magulu meeru, ye alaba ng'asobola okwekyusa n'afuuka oli omumyufu, oba omumyufu asobola okwekyusa n'afuuka ye omuddugavu. Ekyo tekiribaawo emirembe n'olubeerera. Kubanga ki? Mukama Katonda yatonda ebinyonyi, n'atonda ebisolo, n'atonda ebimera, n'atonda ebyewalula, n'atonda naffe abantu. Naye buli kitonde kye yatonda nassa ku nsi kimwesinza mu ngeri ye. Ekyamazima, waliwo ebintu ebitavanga, ebitaseeseetukanga ku buwangiro bwa Mukama Katonda kwe yabiwangira, okugeza ng'ensolo. Tolisangayo nsolo, embuzi egenda nekola ki? Nezaala mu nte. Ekyo tekiribaawo. Embuzi tesobola kulinnyira nte, wabula embuzi erinnyira mbuzi ginnaayo, n'ente nayo bw'etyo, n'enkoko bw'etyo. Embaata tesobola kukyusa nkaaba yaayo n'ekaaba ng'enkoko, so n'enkoko era terisobola. Tewali alagira tutuma nti nno kati essaawa bwe ziti ziweze lirina okukola ki? Okukaaba. Tewali alagira nkoko seggwanga nti erina okupima obudde. Ekyo obwo butonde bwayo, buwangiro bwayo, era buteeketeeke bwayo, era yo yasigala ku lutembe. Ekimanyi nti essaawa bwe ziwera bwe ziti eyo yeegera obudde, essaawa bwe ziwera bwe ziti ng'ekookolima nga tewali agiragidde. N'otunuulira enjuki neebanga esobola okweteekerateekera n'ekola ebintu nekuŋŋaanya kali nekuŋŋaanya kali, tetumanyi obanga ne mukaabuyonjo zigendayo. Naye bwetuuka okufumba omubisi gwayo buli omu n'anuunako n'agamba nti akabisi akawoomerevu bwe kati, naye nga teri muntu n'omu agiwa magezi nti olina kukola bwoti ne bwoti, wabula amagezi gaayo agagiteekebwamu mu butonde bwayo, mu kuteekebwateekebwa kwayo, okwo kwe yasigalira era nakati. N'otunuulira akanyonyi ne kava eri ne kagenda ne kagamba nti kati ngenda kunoonya ssubi, noonye bukano, noonye kali, noonye ne kali, neetaaga ennyumba ate nga nzikakkamu, ate nga njoyoofu, ate genyirira. Ne kateekawo ekisu kyako ne kasobola okukola ki? Okubeeramu, ne kasulangamu. Naye ng'osanga akanyonyi obunyonyi ne kaba nga kasobodde okwezimbira, naye n'osanga ng'eriyo n'omuntu ku nsi kuno nga talinaako yadde eddebe ly'ettaka, ku nsi kuno nga talinaako yadde n'ennyumba nti yiiyo yiye. So nga ate emiti gyegiri gy'asobola okutema n'azimba ennyumba mwasobola okusula, naye n'osanga nga talina waasula, kubanga yava ku buwangiro bwa bajjajjaabe, yava ku buwangiro bwa Mukama Katonda bwe yamuteekerateekera, naaba nga tamanyi kiddako. Abantu batulowooleza bulowooleza, naye ebisolo tebabirowooleza. Enteekateeka yaggwa dda, byasigala okulowooza. Ebinyonyi nabyo bwe bityo, kubanga teri alagira kanyonyi nti kati obudde buzibye toddamu kukaaba, genda weebake. Naye ate ffe batugamba nti kati ssaawa yakwebaka okyakola kyawo. Kitegeeza nti ffe twawaba ne tuva ku mugendo.
n'olwekyo bino abantu bye bayinza okulowooza nti oyo sitaani bwe bawulira Kiggundu ng'ayogera ku mizimu emisambu abalonga amayembe ne lubaale nti oyo sitaani, nedda, ebyo byebyaffe ebyannamaddala. Gwe lwaki oyagala njogere ku malayika ng'ate malayika kiri mu lulimi Luwarabu? Lwaki oyagala njogere ku enjo ng'ate enjo kiri mu lulimi Luzungu? Olulimi olwange lwe bampa lwe Luganda, n'olwekyo nze mmanyi nti malayika mu Luwarabu oba enjo mu Luzungu, ate mu Luganda gwe musambwa. Ne mmanya nti nno Abazungu baguyise ghost. Bwe guba ghost kitegeeza mu Luganda kye kigwe muzimu. Ogwo gwe gwange. Ndowooza bwe mba nyinyonnyola ensonga eyo mba ntegeerekeka bulungi. Ne mmanya nti ebintu bino nina kubiyita bwe ntitye. Abazungu nti bo bannaffe bakiyise shirayini nti ate nze Omuganda nkiyita ntya nti eryo ssabiro oba ssabo. Kale mu mbeera eyo abantu abo balina kutegeera butegeezi nti baawaba, baabula, balina kukyusa buufu, baddeeka basobole okuluŋŋamizibwa, ate ebintu byabwe bitandike okutambula mu mbeera ennungi nga bwe birina okutambula. Neyanzizza neyanzeegesebo. Ewaggulu ddene ewa Kyetonda, ewaggulu ddene Kyetonda, ku lusozi oluwanvu mayembe ga mbogo, okuli obuyinza obw'obukuumi bwaffe, kibondo ky'amayembe era mpingu y'abalwanyi, namuzinda Saalongo kwekulembera, mukowa lwa Kawombo mugolokoke, kirevu ntende kalondoozi, kasajja katono okanyoomera mitala wa mugga, ye mwejje ly'omutonzi, mugolokoke mutulwanire entalo awatali kulwa, kuba mmwe maanyi. Amaanyi agaggulu ddene gasukuma era gayitira, eyanywereza mu gye y'amayembe mu kutonda kwe, kiwanuka jjajja era nga yagatumira, jjajja kiwanuka yagatumira. Empingu y'omutonzi, empingu y'abalwanyi, ejje ly'amayembe, obukuumi bwe era bwe buyinza bwe ye bwe yakozesa, n'abussa ku lusozi oluwanvu mayembe ga mbogo, eryo ly'ekkomera lye liyita ekkomera, kiwanuka jjajja Kamanga otusumulule, tunjegereza obujeemu mwenna tubaweereze, bwe tutyo tugulumiza omutonzi mu bwakabaka bwe, kuba mmwe maanyi. Amaanyi agaggulu ddene gasukuma era gayitirira, eyanywereza mu gye y'amayembe mu kutonda kwe, kiwanuka jjajja era nga yagatumira, jjajja kiwanuka yagatumira. Ekintu kigenda kikula, ekintu kirina abakikiririzaamu, waliwo abeekweka nga tebaagala kulabika nti balakola ekintu ekyo. Njagala gwe tumayitizeemu ng'ali mu kintu. Waliwo abajja gye muli okubasaba emikisa ng'abantu abo tugambe bakulu mu gavumenti obanga balokole oba bapasita ne bajja bafune amaanyi okuva gye muli ne bagakozesa ate nga bakozesa erinnya eddala erya Yesu. Ekintu ekyo mukifunyeeko nti abantu bajja amaanyi gye muli ate ne bagakozesa mu ngeri endala. Neyanziza nnyo ssebo mwami Bbaale
weewale nnyo ekibuuzo ekyo bwe nkiwulidde nsoose nakusekamu naye nga kikulu nnyo. Weewaawo abo nno bayitirivu, anseeri nti bayitirivu nnyo otyo, abalokole, bannabyabufuzi, abayisiraamu bayitirivu nnyo, abajja gye tuli nga basaba ki? Omukisa, nga basaba okutereeza ensonga zaabwe. Oluusi ne bafuna n'eddagala ate ne baddayo bo ne balizannyisa mu mbeera ndala nnyo eyaabwe eri gye balowoozaamu ate endala, naye nga baba amaanyi bagasimbudde eno. Ekyo kyo kituufu. Ate nno mwanattu nabo bamanyi nti ekyamazima eno eriri amaanyi, naye olw'okuba bamanyi nti kino kiringa ekivume, kyova olaba bakola ki? Beekweka ne beebwalabwala. So singa bategeera nti buno bwe bulamu era ge mazima era lyekkubo, kitegeeza buli kimu kijja kuba kibanguyira. Era ne banaabanga bazze nti banonye obuyambi, kubanga wabaawo embeera egamba bweti nti omulwadde bw'alemerera eddwaliro ly'egindi bamusindika mu ddwaliro ery'egindi asobole okuba nga era banoonya okutaasa obulamu obwo. Kalondooza ate muzibu nnyo amegga ebyokoola kuba wakkuutanya ante enjovu ebbiri we zirwanira kasajja ejjembe eryatekkangwe nnyo wasukkuluma kwenta amaaso obuyinza bwonna mugereka wabwesigaliza. Kaakati bo balemererwa nnyo, obulwadde ne bugaana, ng'obulwadde abusobola ali omu kyetonda tonda namugereka, oyo kigambo, oyo kibaawo, nga yamanyi oluwenda mwasobola okuyisa amaanyi agayinza okuvumula omuntu oyo. Naye olw'obutamanya ne basigalayo, era twekanga nga bannaffe batugenzeeko mu mbeera ey'ekyeyonoonero, naye lwa bugayaavu, lwa kugaya, lwa kunyooma, ate n'olw'okwetiiririra. Naye nga bwenzira ku kibuuzo nga bw'okibuuzizza, ekyamazima kituufu nti tubalina bangi nnyo, lwakuba nti tetukkirizibwa kwogera mannya, kubanga ffe eno mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono tukuuma nnyo ekiyitibwa ebyama. Ate era ne mu busawo obw'ekinnansi era nkimanyi bulungi nti eriyo okukuuma ebyama. Lwaki njogedde bwentyo nti mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate ne mu busawo obw'ekinnansi? Kubanga obusawo bw'ekinnansi bwawukanira ddala ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Enzikiriza eno nzikiriza bannaffe gye bayita eddiini. Enzikiriza gye bayita eddiini kitegeeza n'omusawo w'ekinnansi ateekeddwa okuba omukkiriza mu nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono, kuba naye musawo wa kinnansi, nga tetusosodde nti oba wa ggwanga ki, kubanga bw'aba mugishu oyo aba musawo wa kinnansi, bw'aba musoga aba musawo wa kinnansi, lwakuba nti erinnya eryakala ne bwe bamusanga ng'oba alina ekikolobero kyakoze nga musawo wa kinnansi ng'ali katugeze tororo, bagamba nti omusawo omuganda, kati lyerinnya eryakwata, naye nga ekituufu aba musawo wa kinnansi. Nti kati omusawo w'ekinnansi yenna gy'ali ateekeddwa okuba nga agwa mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, nga mwasinziira okutambuza emirimu gy'olw'ensonga enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yeerimu emitendera egyo egy'obujjanjabi obwo mwatambuliza ensonga ze.
n'olwekyo yandibadde nga anywerera nnyo mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Kale abantu baffe bangi bayitirivu abajja mu mutendero ogwo ng'era bw'obuuzizza ekibuuzo ssebo. Kansubire nkyanukudde bulungi nnyo, ensonga yeeyo. Bangi tubalina naye tetusobola kwogera mannya gaabwe. Oli ku UCRD TV wekyakkalira tuline Kiggundu Sabayonza. Kiggundu Sabayonza musician alesera essula empya ennyimba z'eddiini y'obuwangwa. Ekintu akyadde kuleva eddako akifudde kya mulembe. High Life Studios. Tomufaawo namirembe era ye maama w'enseno ajjulira mu bwanna mugereka yarasiiwa emigabo fenna gye twagabana tumuvunnamire tumusuute era tumutendereze namirembe era ye maama w'enseno ajjulira mu bwanna mugereka yarasiiwa emigabo fenna gye twagabana tumuvunnamire tumusuute era tumutendereze yewuuyo nakazadde omubobevu w'eddembe era keekasanaako kumakya akakawungeezi ebiramu bimwetoolodde bitambula biyaayaana okubiriisa n'okubinywesa awo omuzadde ajagaana tunuza Simbo Nalongo mukwata mpola namasolo w'eddembe maaso mbiro oyo entandikwa y'owannakazadde ebitonde byonna ebisajja n'ebikazi bisiiba bimunoonya entandikwa y'owannakazadde ebitonde byonna ebisajja n'ebikazi bisiiba bimunoonya namirembe era ye maama w'enseno ajjulira mu bwanna mugereka omugeresi w'emigabo fenna gye twagabana tumuvunnamire tumusuute era tumutendereze. Mpozi mwami Bbaale okwongerezaako katono nnyo ku nsonga eyo gye nva okunnyonnyola waggulu awo. Kitegeeza nti ensonga eno olw'okuba nti abafuzi b'amatwale oba bamagulu meeru oba bakyeruppe baatuguyaguya nnyo enzikiriza yaffe bajjajjaffe ne babawaliriza okugissa ebuziizi abantu ne basalawo bajjajjaffe ne basalawo ebibbo ebyabalongo ebibbo omwateekebwanga amakula ne babissa wansi w'ekitanda abalala ne bazimba enju ezo ne bazikyusa ne bazizza emmanju ne baziteera ddala eyo oluusi mu mimwanyi. Kaakati ekyo kireetera abantu okuba nti batya okugamba nti nno nze ndi musamize, nze ndi mukkiriza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Olw'ensonga kyekiri kyemugenda nti balabanga ekivume, naye kati olw'okuba nti kati tuli mu mulembe mupya, omulembe omutinzikyusa nsi, omulembe omutinzikyusa nsi ogw'okukyusa buli kimu kidde mu buwange bwakyo nga bwe kyali. Kitegeeza nabo omwo bagenda okukyukira. Era bwe banaawulira ekigambo nzikiriza ya buwangwa na nnono nga kitinta era nga kigenze mu maaso nga kitambudde amawanga n'amawanga, kitegeeza nabo bagenda kuba bafuna embavu era n'obuvumu obukakasa n'okukkiriza nti kati kyekiseera tudde ewaffe twali twabula era twali twawaba, naye kati babadde tebannafuna luwenda wawe batandikira, naye kakati ffe tubakuutira tubagamba nti empangi tuzitemye era tuzitaddewo. N'olwekyo tebeetiririra, tebatya, baveeyo gye bali gye baabulira, tutambuze enzikiriza mu buwangwa bwaffe n'obulombolombo nga bwe tulina okubeera ng'Omukama Katonda bwe yatuteekateeka.
tusaba kisonyiwo tunakuweerezanga wakati mu buteefu mama twenenyeza musango ery'omubobevu namirembe olusozi lw'olutukuvu namirembe baluwamba bassaako essinzizo ekiralo okumanya bajozi baliirako embizzi n'ebikolwa ebitajjansa bajjanga babudami mamba b'amagulu meeru olusozi lwo baluwamba n'ebyapa byabaweebwa abaana bo b'ozaala be baabiwaayo byonna ate abaganda ekyo kye kisinga okwennyamiza ekyejo ky'abaana bo kisusse kibatunza n'ebibyo engeri y'akamanyiro munnange gwatusinga ffenna abawoomerwa ettooke tusaba kisonyiwo mu luyimba luno oli maama namirembe ne taata mirembe musalewo ekisembayo ku nsonga eyo namirembe nalongo emirembe era ye maama w'ensi eno ajjulira mu bwannamugereka omugeresi w'emigabo ffenna gye twagabana tumuvunamire tumusuute era tumutendereze namirembe namirembe emirembe era ye maama w'ensi eno ajjulira mu bwannamugereka omugeresi w'emigabo ffenna gye twagabana tumuvunamire tumusuute era tumutendereze. Kaakati ssebo nga tumaliriza njala okusembyayo n'akabuuzo kange akagamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira era mu buli nkulaakulana ba mu nsi yonna bwe baba baagala okukuuma ekintu kitasigale nga kitambula bakiyigiriza emiti emito. Mmwe mu nkulaakulana gye mutuuseeko mutandiseewo okusomesaawo abaana ne mukola amasomero nga gasomesa ng'abasiraamu balina nti amasomero g'abasiraamu abakatoliki balina amasomero g'abakatoliki abaprotestant nabo bwe batyo mutandiseewo zinasale oba primary schools nga zisomesa ne zinyonnyola abaana ku byaffe eby'ennono. Ekintu ekyo mukikozeeko oba mukitandiseeko oba mukipulaninga okikola? Chetondeka yena nyiriji ebelebelye eyakenenuka enesisunkule yo yalise wamala lwerwazi lwaffe olujajjulukuka. Ssebo neeyanziza nnyo neeyanzeege ekibuuzo ky'ombuuzizza nga bwe nakugambye nti enzikiriza eno erina obukulembeze obw'okuntikko era mu buli ngeri n'enkunnyonnyola nekugamba nti abakulu ku ntikko nga bakulembeddwa ssaabakabona waffe kitaffe mu Katonda Jumba Lubowa aligaweesa nga ye ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono paapa ow'abaddugavu. N'olwekyo enteekateeka ezo zonna weeziri kubanga bye bimu kubikolebwako oba kubiteekebwateekebwa okugenda mu maaso nga mwe muli okuzimba amasomero, mwe muli okuzimba amalwaliro, nga mwe muli okubangula abantu bassekinnoomu okubanga bongera okumanya, kubanga ekyabaana amasomero gajja kukola kituufu nga basomeseza ddala basomesebwa olulimi oluzaaliranwa. Tetujja kugamba nti Oluganda
wabula nga bwe nakugambye tyenzikiriza teyawula ggwanga lyonna wabula buli ggwanga lirina okuba nga lisomesa olulimi lwalyo oluzaaliranwa olwo olulimi olunnangwa. Kale nno enteekateeka ezo weeziri ez'okuzimba amasomero, amalwaliro, n'okuzimba amakolero, kubanga tusuubira ekintu kinene nnyo kigazi mu maaso eyo, nga waliwo ekkolero nga lya nzikiriza ya buwangwa na nnono, nga waliwo bank nga ya nzikiriza ya buwangwa na nnono, institutions nga weeziri ez'enjawulo nga za buwangwa na nnono oba nga za nzikiriza. N'olwekyo ebyo byonna biteekebwateekebwa, era olukiiko lwe twabaddemu olwakaggwa olwatuuziddwa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono olutandika omwaka guno 2019 lwabaddemu enteekateeka ezo zonna. Bingi nnyo ebirimu era bingi nnyo abantu bye bagenda okwongera okuyiga n'okutegeera nga tuyita mu kutambuza crusade oba enkuŋŋaana ez'enjawulo, nga tuyita mu maloboozi, ng'era nze akikulembedde bwe kiba nga kyakuyimba, ne bakabona ne bannabbona omutonzi be yawa ekitone ekyokubuulira, era abasomeseddwa obulungi, ababangufu obulungi era abakenkufu abasobola okunnyonnyola abantu ensonga eno ne bagitegeera, bangi we bali. N'olwekyo tuli beeteefuteefu okutambuza enjiri eno, naye nga ky'obuuzizza kiri ekyasoose kyo kiri mu nteekateeka era kikolwako, ekyamasomero, amalwaliro, banka n'amakolero. Weeyanziza nnyo mpozi n'ekintu ekirala nnyo ekikulu ennyo abawuliriza kye baalagadde okumanya. Paapa waffe oyo ow'abaddugavu atuula luddawa ku mutala ki, era ekitebe ekikulu eky'eddiini yammwe kiri luddawa? Neyanziza nnyo ssebo, neyanzeege ekibuuzo ekyo. Kitaffe mu Katonda, paapa waffe, paapa ow'abaddugavu atuula ku mutala Kirowooza mu disitulikiti ey'Emukono, mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe. Mpulira. Paapa waffe Ssaabakabona Jumba Lubowa Aligaweesa awo waatuula. Ayinza okubuuza ennyo Kirowooza gy'asangibwa, ye kasita atuuka Emukono n'akwata ku kkubo erigenda ku UCU University eyo eri awo ey'Emukono, oba ku Bishop Stage, awo aviiramu n'akwata erigenda mu Kirowooza, aba atuuka butereevu paapa waffe gy'atuula. So nga ate ekitebe ekikulu eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, ekyo kiri Walusi mu Bulemeezi, mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bulemeezi. Ye wasangibwa ekitebe ekikulu, kubanga eyo y'ensibuko ey'omwana w'omuddugavu, eyo y'ensibuko eya buli kimu. Weeyanziza nnyo ssebo. Yewaawo ssebo. Kanoonya eggulu nange nsobolera okuzuukira. Kanoonya eggulu nange nsobolera okuzuukira, nga
nkyali mulamu leka ndinooye ddala nnema okuzikirira ku ssaawa esembayo kannoonye eggulu mwami leka nnoonye eggulu kannoonye eggulu nange nsobolera okuzuukira nga nkyali mulamu leka ndinooye ddala nnema okuzikirira ku ssaawa esembayo. Wajja email eneze mu lulimi lufuutifuuti naye nja kufaayo okulaba nti njivunula mu lulimi olwaffe lwennyini olw'obuwangwa. Omukyalo omu okusinziira mu Oregon, United States of America, abuuza n'agamba nti eddiini eyaffe eya kinnansi okufaananako ng'eddiini endala ez'abakatoliki ez'abaani bagamba nti abajulizi bakola ebyewuunyo, nammwe muliko ebyewuunyo bye mubala nti mubikoledde abantu. Then n'ayongera n'abuuza nti musobola okujjanjaba omuntu okuwa amagezi oba okumukola ki nga musinziira eyo bw'aba ayagala ekintu kifaanako bwe kityo okubeebuuzaako oba okumujjanjaba akube ku ssimu namba ki? Weewaawo neeyanziza nnyo neeyanzeegesebo ekibuuzo ekyo. Gesebo omukyalo oyo okuva USA gesebo yeebale kubuuza kibuuzo ekyo kyamazima. Ebyamagero ebisinga obungi bisibuka eno mu nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono. Enzikiriza ey'omwana w'omuddugavu erimu ebyamagero bingi era ebikoleddwa era ebirabika. Abantu bawonyezebwa endwadde, abantu abakyala baweebwa enzaalo, ababadde balemererwa okuzaala baweebwa enzaalo, abantu bafuna ebyamagero bingi bye tutayinza nakunnyonnyolera. Wabula ndowooza ekiseera kijja kutuuka butuusi ebintu ebyo bitandika okuba nga biragibwa mu lujjudde lw'abantu basobole okumanya, kubanga abantu abasinga obungi babadde bakyekwekerera nnyo ng'ebintu ebimu ebibakolwako ate oluusi tebaagala byatuukiriza. Abamu nga batya kitwagala kutulaba ate bagambe nti nno yawonedde gindi, ate n'atamanya nti abaako ne kyeyeefiirizza ng'omuntu. Naye ng'ebyamagero bingi nnyo ebikoleddwa, ebyewuunyo bingi nnyo ebikoleddwa, enkyukakyuka nnyingi nnyo ezikoleddwa, naye nga zikolwa enzikiriza y'omwana w'omuddugavu eno ey'obuwangwa n'ennono. Ate era n'omuntu ali emitala w'amayanja ebweru w'eggwanga nga ye oba nga gwe mwami Bbaale, era naawe osobola okuyambibwa kubanga jjajja mwoyo, bajjajjaffe myoyo, ate obwa Katonda tewaliwo butatuuka. Essaala obusaala esobola okukuyamba omuntu gwe ali mu kizibu. Ne tusimba essaala yaffe ey'omu kkiro nga ya muggundu era nga yasimba n'etuuka butereevu n'otaasibwa gw'abadde mu kizibu ali eyewala. Bw'oba nga tetukoze ekyo nga weetaaze kwogerako bwogezi n'abantu abavunaanyizibwa mu mbeera eyo ey'okujjanjaba oba okutaasa abantu baffe, osobola okwogera nabo. Naye ekikulu kya byonna essimu ensabiddwa, nsinga okubawa essimu ya Ssaabakabona, ennamba ya Ssaabakabona Jumba Lubowa Aligaweesa, ngeri plus to eri plus 256 777 26 02 38 4 eri 0772
nkaaga 23 84 oba 0704 00 26 98. Ennamba ezo ze nnamba za kitaffe mu Katonda Ssabakabona ku nsonga eyo ey'okuyambibwa mu buufu obwo aba waali mweteefuteefu kuba ye mulyoyi wa myoyo ate nga mutebenkeza wa myoyo ate nga mujjanjabi w'abalwadde. Byonna asobola okubikola so nga ate ayeetaaza okugamba nti neetaaga kati nnyimba eziryowo emyoyo eza Kiggundu basajja baka nkooyo okuwuliriza ennyimba ziri ezitendereza mu ntendereza eri etali yaffe ennansangwa. Njagala ezaffe eza wano ezaffe ezirimu olulimi lwaffe olutegeerekeka ezoogera ku myoyo gyaffe ezo ezoogera ku Namirembe ezo ezoogera ku Nandawula ezo ezoogera ku Nabawanuka ezo ezoogera ku Mukasa kabaka waffe ezo ezoogera ku Kkubo ezo ezoogera ku jjajjaffe Bamweyana ezo ezoogera ku Kalondoozi oba jjajjaffe Lubowa. Awo nno wootuukira ku nze Kiggundu basajja baka Sabayonza Mukama Katonda gwe yassaamu amaanyi ago ag'enjawulo okuwandiika ebigambo ebyo ate nno nga bye bya bulijjo naye olw'obutafaayo kunoonyereza omulala n'agamba nti ebigambo bino byawa naye nga bye byaffe bye twogera era lwe lulimi lwaffe. Kale awo onoonyeza ate ennamba yange nga yeeyo 0754 66 743 oba 0783 16 61 78. Ebikwatagana n'ennyimba awo oyita ku nnamba ezo. Ate ebikwatagana n'obujjanjabi obw'omwoyo n'obujjanjabi obw'omubiri ze nnamba ziri ze nasoose eza kitaffe mu Katonda Ssabakabona Jumba Lubowa aligaweesa. Bwe kityo bwe kiri ssebo. Ngero nzize byonono jjajja wange nzuno nzize nkisudde bambi wansiga mukisa gwange gusumululwe nange nfune neyagaleko ndi mwana wo nzikakkanye kankuweereze zijanjaba kitange gwe muyinza banyumiza nti ebirungi bingi byogabira abakkiriza nabanvuddeyo ssebo nga banyiza ku birungi ebyo. Tubali tukyayagala nnyo era nga tukyanyumirwa nnyo okutunyonyola ebisingawo naye ebibuuzo katugerekereze wabula nga tumaliriza njagala waliwo email emu yino evudde Dubai omukyala yise Nabawanuka ayina olulimi lwakozeseza wano byonna sijja kubyogera nga bwabyogedde naye ng'agamba nti abalokole ye bayise oba bakafiiri n'abasiraamu nabo bayise bakafiiri mu ngeri ye naye ayogedde bingi ebimutobadde baguleko naye ng'agamba nti abuuza n'agamba nti batuliddeko obubonero basobola okuweereza emikolo gyabwe live ku televisioni ku mikutu egy'enjawulo n'abuuza nti tulabye ddi Ssaabakabona ng'ataddewo emikutu egy'enjawulo kwaweerereza emikolo egibagigenda mu maaso abantu bagiraba live okwetoola ensi yonna nga ebikiri ku madiini amalala
oba tulabye ddi nga mugguddewo website omuntu kwagenda n'aba nti abaako byalaba bimutuuseeko byemukoze naki ebintu ebyo tubirabye ddi sebo twakaluddemu ekibuuzo kino mu bufunze kubanga obudde butukutte. Neyanziza nnyo neyanzege ensonga eyo era enteekateeka egenda mu maaso enteekateeka zigenda mu maaso ez'okulaba nga wateekebwawo emikutu egyo egy'enjawulo abantu baffe kwe basobola okufunira obubaka obw'enjawulo obubaka bubatuukeko abalina ebizibu ebyengeri ezitali zimu. Omukutu ogwa website gwo guli mu kuzimbibwa kyenkana ndowooza mu sabbiiti nga 3 oba weeks nga 3 gujja kuba gujjiddwako engalo kubanga gwo gubadde mu nteekateeka era Ssaabakabona akikozeeko n'amaanyi mangi nnyo kubanga era ekyo kyalowoozaako omukyalo ono jjajja w'abaana Nabawanuka. Ssaabakabona yakirowoozaako dda nti waliwo abantu baffe abatali wano abeetaaga okumanya ebigambo bino abeetaaga okumanya ebintu bino mu bujjuvu naye babifunye batya n'olwekyo kyava ateekawo omukutu ogwo kyebava batandikawo okuzimba omukutu ogwo gwa website era gwo gunaatera okuggwa wenjogerera gunaatera okuggwa. N'emikutu emirala weegiri ejja WhatsApp mingi nnyo nga gikulembeddwa kabona waffe Nyanzi Muweka kabona oyo nga yateekateeka emikutu egyo egy'enjawulo buli wamu n'olwekyo byonna biri mu nteekateeka era bajja kgenda babitegeera naddala nga tuyitira ddala wano ssebo ku mpewo za radio station eno bajja kuba bagenda babitegeera kuba nkimanyi nti guno si gwe mulundi ogusoose era si gwe gusembyeyo okujja okwogerako n'abantu baffe abantu okuwulira ku maloboozi gaffe. Tugenda kudda n'emirundi emirala mingi nga twongerera okubanyikizaamu ensonga eno okubalaga wawe tutuuse waje tuvudde na wawe tutuuse era wawe tulaga ebintu byonna bajja kgenda babitegeera naye nga ebyo webite bwe biri emikutu gyonna giteekebwateekebwa era abakugu bali mu nteekateeka okulaba nti ebintu ebyo biggwa mu bwangu abantu baffe basobole okufuna ku mikolo gye tukolera eno videos ez'enjawulo basobole okuzifunanga mu bujjuvu. Ssebo webali nnyo webalire ddala ssebo. Naye nazuula gwe mukka gwenzisa ebyensisi gyeguya gwe wange nkwagala mukama ow'olulimi lwange mukama ow'obuwangwa bwange nkwagala mukama ow'ennono eno wentambulira mukama ow'obwakabaka mwendi nkwagala mukama ow'obutonzi bwange bw'obuzaale bwange njogera nga tulabika tutuuka ku ntandikwa y'enkomerero ya programu yaffe tukusaba obeeko obubaka obw'enjawulo bw'otulekera abantu abadde bakuwuliriza bw'olekera abantu bonna okwetolola ensi yonna. Neyanziza nnyo neyanzeege okusookera ddala nja kwebaza nnyo management ya UCRG TV Ugandan Community Radio and Television in German okunkyaza ku mpewo za radio station eno ne TV okuba nti ngabanako ne bannange ku bubaka buno obwaleero bwe tutambudde nabwo ate era n'okwebaza omwami presenter omulungi ennyo omwami Bbaale Aloysius okuba nti okuva gye twatandikidde n'okutuuka kati nti tetufunyeemu buzibu yadde n'akamu n'akeddagala okuba nti tutambuza bulungi program. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala era Mukama Katonda wa bajjajjaffe akunnyongerere ebirungi.
okujjako kesinza kwerabira ke kagamba nti nkubiriza abantu bonna omuddugavu buli muddugavu yenna waali okuba nti alengera ekitangaala adde ku lutembe lw'abajjajjaabe abadde akkiririza mu nzikiriza endala zonna kyekiseera okukyuusa obuufu kyekiseera okudda eka yensonga lwaki nabawandiikira n'oluyimba olugamba nti abooluganda mudde wammwe bange yabatondanga munyiivu asiba mu biwooba akaaba yeewuunya abantu abatayiiya laba abakoowola ayagala ddemu abatuma emirimu bw'ati abayita mwenna akyabaagala mumweyunisa ebintu ataamye. Kale oluyimba olwo nga lubakoowoola mwenna buli mwana wa muddugavu gy'ali okudda ku lutembe lw'abajjajjaabe mweyunire enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mweyunire enzikiriza eno y'ensinzo eyaffe ennansangwa ensinzo eyaffe kaasookawo era kaawo kadda ng'endala zonna tezinnajja. Abavubuka bannange nsaba guno omulembe mutinzi kyusa nsi gukyusa embeera zonna n'olwekyo mukyuke nammwe muve gye mwabulira mukomewo oba mwali mumanyi nti eno tewali kuwonyezebwa okuwonyezebwa gye kuli oba mwali mumanyi nti eno tewali ababeerayo tebasobola tebawasa eno n'okuwasa gye kuli era abantu bafumbiriganwa era abantu bawasa n'olwekyo mujje mukomewo tuzzeewo oba tutukize ensinza y'omwana w'omuddugavu egende mu maaso. Nkwebaza nnyo omwami Bbaale Aloysius okuba nti onkyazizza okuba nti nsobola okusharingako ne bannange ebigambo bino eby'amakulu. Siyinza kuva ku mpewo nga sisabidde ku bantu oba nga sisabyeyo ssaala yonna mu buwangwa bwange ng'omuddugavu. Kale ke kaseera ffenna twewombeeke tusabe. Ayi Katonda kyetonda namugereka seggulu ligamba ddoboozi gwe ggulu ddene liiso ddene serubaale lugaba wa byonna obudde bwe buno okwewonga gy'oli yeffe bazzukulu bo abazaana n'abatabaazi abaweereza abo ffe twewonga gy'oli olwaleero bw'otyo enjuba omwezi emmunyeenye nkusaba bitwakirenga kyekitangaala eky'omukisa okuva gy'oli tugaane okubulubutta mu nsi muno ng'abatalina katonda waabwe. Bwe tutyo kyetuva tukoowoola amaanyi go ag'obutonzi ag'enjawulo ag'emyaliiro 7 agakkira mu njogeza muzimu ku lw'abajjajjaffe bakaasookawo mu nsi nga zemmandwa kaakati. Bajjajja tubasaba mutukulemberenga mu byonna. Bajjajja tubasaba mutuwerekerenga mu buli nsonga. Tugaane okudobonkana mu nsi ng'abatalina bajjajja baabwe. Nakaakano nate kyetuva twenyweza mu maanyi amalongo agabugiriza obutonzi nga tusaba galongoose ensonga zonna eza leero zibeeremu omukisa zibeeremu obulongoofu obwannamaddala. Amaanyi ga lubaale ag'empuliziganya tugasaba gakomyewo okumanya tusaba gakomyewo okutegeera mu ffe. Tugaane okwenyoomanga amaanyi ga muzimu amazimunkirizi tugasaba gakomyewo emmizi ganyweze obumu gakkakkanye eŋŋambo gakkakkanye entalo gakomyewo amazima n'obwenkanya mu mmeeme yaffe oba mu mmeeme zaffe. Amaanyi ga jjembe agataasa tugasaba gakomyewo obuyambi obwembagirawo okututaasanga mu ebyo bye tutasobola kwetaasanga na mikono gyaffe okutujjanjabanga tubeere balamu era abawanguzi. Amaanyi ga musambwa agakakasa tugasaba gatulyowe emyoyo gakomyewo obwamwoyo mu ffe gakomyewo ebyamagero gye tuli tunywerere
mu buwangiro bwaffe Mukama Katonda bwe yatugerekera emmeeme zaffe zijagulizenga mu ggwe Mukama Katonda w'abajjajjaffe. Amaanyi gano bajjajja tubasaba gabeere engabo mu mikono gyaffe okututaasanga emirembe n'olubeerera obutafa befufululu ffe. Awo nno tweyanziza tweyanzeege. Ayi Mukama Katonda kyetonda segulu ligamba gwe ddoboozi guludde ne kibaawo, tusaba n'omuweerezaawo Bbaale Aloysius omuwe obuvumu, omwongere okumanya, omwongere okutegeera, omuwe buli kimu kye yeetaaga, omulinnyise eddaala, omuwe ettutumu, ayatiikirire, asukkulume ne waali asingewokko. Mwenna bajjajjaffe tumanyi nti ebimu bisobola okubiteekateeka, kubanga ye muntu gwe mututeereddewo ali mu mawanga g'abazungu ate asobola okuyunga ffe baddugavu banne eyo ne bannaffe ne basobola okumanya ebiri mu nsi yaabwe. N'olwekyo tusaba mwenna abalongo, emizimu, emisambwa, amayembe ne lubaale waffe okututaasa, ate era n'okutaasa muzzukulu wammwe, okumukingiriza abalabe, okumukingiriza abalyolyomi, okumuseguliza ebizibu n'emitawaana, emisanvu, ebijinji, ebikikinike byonna ebyandibadde mu makubo mwayitira, byonna bajjajjaffe mubimuggirewo. Tusaba asange museetwe, tusaba asange obwangu mu buli nsonga. Tweyanziza tweyanzeege, tweyanziza tweyanzeege. Bweza nnyo Programu olwairo bitugera bisi bebaziza okubanga mbaddewo okubunyisa olwairo ebadde special nnyo. Emujjangu okwo amannya nga bityo mbadde Bbaale Aloysius muzeeyi wa kazi. Mulindirire kugesa berijja Mpulire abanoonya byakutwala, ddamu mpulira